Oli wankizo okubeera nti ozuukukidde ku Salam TV tuli mu katundu ensonga mu nsonga nze twaha mukiibe webala kubeera nti okyatugoberera gye tutandikidde ekitundu ekisooka tutunuulidde bingi era tubadde tutunuulira ebyo byafulumidde mu mawulire ebyenjawulo omukulembeze w'eggwanga asuubira nti we tugenda wano 2023 at least obutatuuka mu 2025 Uganda ejja kubeera nga ebalibwa mwezi ensi eziri yaddeko olulimi olwangu webali kubeera nti otulaba wetuwogerera olunaku olwaleero omuggalo baagujje ku byenfuna ebintu ebisinga obungi babijjeeko mu studios nina omusirikale wa poliisi simanyi ranka zaabwe nze ajja kubyeyogerera kubanga nze mbalaba bonna nga bapoliisi eriyo IP eriyo ASP eriyo IGP eriyo kati ze sibaawula nnyo naye ye waali ajja kuba atubuulira amayinja ndaba asatu Mwebembeza Gilbert Cabs gwetugenda kubeera nga tutambula naye mu programu olunaku lwaleero nga tutunuulira biki ebirina okukolwa omuggalo baagugjeewa era baaguleseewa ozo okulamusa kwatulaba neyanza ge mwami twaha mukiibi amanya abampita Mwebembezi Gilbert Cabs ndi ku ddaala lya Assistant Superintendent of Police ASP kati wenjogerera nkolanga Division Community Liaison Officer mu kitundu eky'Entebbe Police Division. Yes. Tekigana distance gye nnina naawe maski ne bw'ogijjako tekirina nnyo ndowooza buzibu bwe kiba nga tekikkosa. Thank you very much. Omuntu ayagala n'akulaba bulungi nnyo n'akutegeera. Njagala osooke tutandike programu eno ng'otubuulira omuggalo gwavuddewa biki ebikyaliko omuggalo era wetuli olunaku olwaleero ng'otunuulira ebbaala bazitadde ebikujjuko babitadde kyokka ate nga covid akyaliwo abantu balina kwegendereza batya era balina kukwata batya tusooke tutegeere mu kusookera ddala njagala kusooka kutwala akakisa kano okwebaza Salam TV ne management yona okumpa akakisa kano n'okunkyaza then njagala n'okusooka kulamusa abantu bonna abatuwuliriza saawa zino oba abali mu kutulaba beeraba okubeerako because bwe baba bataliiko tuba tetulina kyetwogera naye straight to the point ekisooka omuggalo gwagenze nga gukoze eki nga gugwako night economy ndowooza yebadde esigadde ebirala bibadde bigenda nga biri waddewaddeko nga abantu bali mu kukola batakisi batambula wadde ku capacity eri wansiko obuzibu bubadde bukyali ku night economy amabaara ebiduula n'abantu okutambula ekiro ebivulu kati wetwogere ebyo byonna byakoze eki babiguddewo bamaze obigulawo kati abantu ndaba bagenda mu mabaara ndaba bagenda mu bifo byonna ebisanyukirwamu embeera egenda kunomu wadde bw'oba oli mutambuzi wa kiro people are still bakyali mu mbeera eri sawa 3 sawa 4 osanga bakyali batono ndowooza lwakuba nti economically n'abantu tebali bulungi ate n'embeera tubadde tumanyidde 2 years ng'omuntu amanyidde okwebaka obudde nga bukyali most of them bafunyemu okulaba nti oyinza okusanga okwebaka nga bukyali waliwo kyosobola okufunamu abantu basevinza akasente tebagenda mu mabaara tebagenda ebintu bwebityo ate n'ekirala bagenza okubata ng'omuyizi abayiseemu ekyo nakyo eyo nayo point nkulu school fees bayiseemu eyo nayo point nkulu school fees tuvudde mu Christmas actually okuva mu covid bw'oraba trend
lockdown 2 years ne tugenda mu Christmas then ne tugenda after Christmas, you know the excitement Christmas jereta spending within a few days school fees atenga ne economy ne nyingiza nayo ebade si eryawo enungi so ebintu byonna bwe bityo kati abantu bonna babatadde ekisigadde nga president we ayogera boda tezinatebwa beyaleka ku yabajja ku ssaawa 12 ne batuuka ku ssaawa emu ekitegeeza nti kafyu ku saidi yaabwe ekyakoze eki ekyaliko okuva ku ssaawa 12 I mean okuva ku ssaawa emu okutuuka ssaawa 11:00 so balina okutandika okukola ssaawa 11:00 up to ssaawa emu so ekyo kiba kitegeeza nti abatambulira ku borders n'abavuzi ba boda bennyini balina okumanya nti balina okupulaninga time yaabwe bamaking sure nti okuva ssaawa 11:00 okutuuka ssaawa emu bakolerawo within that time then wezinaweera ssaawa emu nga bakola ki naye gy'obadde otambulira kibadde kitya aba boda babitegedde bakimanyi tibakoma ssaawa emu nga bwe nkugambye nva nkolera Entebbe as the community liaison officer division community liaison officer Entebbe but generally the situation ebadde eri nga simbi nnyo we have not had major problems with borders okay waliwo obutonotono waliwo abatabulamu bamanyi abatabulamu ne bayisaamu ate n'ekirala wagambye nti boda ziri ku kkubo waliwo ezirabika nga zitambula waliwo embeera ezijjawo nga boda zirina okukola ki okutambula essaawa yonna yes nga zirina okutambula wa boda ali mu nyumba alina omwana alina omukyala ali lubuto ne lumutabukako ssaawa 6 za kiro ojja kumu expecting okusooka agende wa chairman okufuna ebbaluwa nti ki waliwo emergencies ngezo poliisi mmwe wammwe abantu mubatunuulira n'omuleka najja waliwo bano beenda beene ewaffe bateega ku kkubo pikipiki ezze oba eweese ye kasitaala bittaala oba eweese mugugu oba eweese muntu kikaaki olulengera ettaala ng'agalula babeera n'embooko nakuba teyetegereza oba aweese mukazi wa lubuto teyetegereza oba akoze eki babalagira okuba ebyo twabirabako mu kusooka nga covid yakatandika naye ate as community liaison officers ne generally force yonna n'abantu bonna ne bavumirira nti tebyali birungi we did our best okumakinga sure nti tubuulira abantu baffe abapoliisi bannaffe betukola nabo especially abo abakola ku makubo ekiro ne tubayigiriza butya bwe balina okukwatamu ki embeera nga zino yes waliwo abo abatambula ekiro nga ebigendererwa byabwe bikyamu but waliwo abantu nga balina okukola ki nga balina okutambula owa boda nga bwe nkuwadde scenario eyo ali waka alina omukyala n'omwana ssaawa 9 za kiro omwana atandise okusesema tebamanyi kikiriwo health center oba ka clinic kali like 1 kilometer 3 kilometers away even if it is 500 meters oyinza okusangawo checkpoint kati do you expect that person oba wa boda ali mu nyumba ye wali atambuze bigere neighbor omuntu na embeera nemukola ki nemutabukako tojja kuma expectinga ali bubi kubanga yatambula okitegeera so owa boda ajja kutambula ajja kuba forced kutambula kyetwakola kwe kutegeeza abantu baffe abapoliisi bannaffe abakola ekiro ne mubayitiramu mu mbeera nga zino nabo bantu bamanyi embeera abantu ze bakola ki ze bayitamu what is important is to remain professional oyo omuntu bw'omusinkana n'omustopinga mubuuze ki ekibadde ki ekikutambuza ssaawa zino omanyi tolina kutambula ssaawa zino
then naye akubuulire nti waliwo embeera bweti ne bweti ne bweti, then gwe ng'omusirikale omutendeke you use your mind okumanya nti ono kamuleka ayitewo, ono kamuze ebbali, oba nsooke mwekenenye, oba ono asaana okutwalibwa kuki ku poliisi, talina kigendebwa ali mu kutambula oba omwekengedde. Naye ndowooza kanjogere ku mmwe abakulembeze ba poliisi, abakulembeze mu poliisi, abantu bano bemusindika aba poliisi ku ground, ndowooza ebiseera ebisinga temuba briefinga ku kiki kyalina kukola nawa waakoma. Ekkomo kikulu nnyo mu bantu bemusindika. Oluusi ogenda n'olaba oli ng'asusseewo credit njajjiwa aba traffic omulaba ng'ayimiridde ku kkubo bw'ati wa pikipiki n'amuyitako awo, naye ye bamusindise kukwata mu mmotoka ekola ensobi, ajja kusigala ng'agoberera kya mmotoka kyokka nga tafudde kuwa pikipiki. Era aba pikipiki ogenda okulaba nga bayitawo bakola batya nga ye amaaso ge gamuli ku piki gye bamusindiseeko. Kakati ate si kyekiri mu bapoliisi abalala agenda n'anaayiza ebitamukwatako bye bataamutumye n'omulaba nga akwata buli kimu. First of all, bwe tubanga every morning and every evening bwe tubanga tugenda okusindika abana abapoliisi okugenda okukola, bonna bafuna briefing okubabuulira biki bye bagenda okukola okukola. In that briefing mubabuulira issues of human rights, okukuba, okutocharinga, okuyisa abantu obubi, extortinga, okujja mu bantu sente omukute then oli mukanda akuwe koleki akuwe sente. We always time and again talk to our police officers about such things. Omupoliisi nga tanagenda mu field musoka mu briefing? Yes, we do that. All OC stations, all commanders actually, bakimanyi nti okugenda okudeployinga omuntu oba okugenda ku mission yonna ateekwa okuba ng'ayina brief okumanya kikyagenda okukola na butya bwagenda okukola bwagenda okukikola. So bwe batuuka ku mirimu waliwo, we are human and being human beings we are prone to making errors. So bwe batuuka ku mirimu ne wabaawo akoze ensobi n'ava ku muramwa, oyo eyo nsobi aba agikoze nga ye ng'omuntu, and in most cases you have seen nga bw'abanga waliwo avudde ku muramwa n'akola ensobi eyo agenda bamutekinga on individually n'avunaanibwa ng'omuntu ye nga ye, because ekyo yakikola nga ye, not as an institution kugamba nti ye yamutumye okukola kino oba kino. Uganda ng'eva ku muggalo, nkyayagala kutambulira mu bavubuka bano aba bodaboda. Bangi abafunye obuzibu ne poliisi, abamu bodaboda mpitirivu ezikwatibwa ne zitwalibwa. Kituufu omuntu yakwatibwa nga avuga bodaboda beyond curfew time, ne mugimuggyako ne mugitwala ku poliisi. Kyekiddirira kubanga bodaboda nnyingi ez'abantu abo bakulaba nga ziri mu police stations ez'enjawulo. Abamu batyayo okugendayo, abalala bagezezzaako okugendayo, sente ze babasalira mpitirivu. Simanyi fayini yali ya sente mmeka, era omuntu ajjayo atya bodaboda ye mu region ey'Entebbe mwinayo nga mmeka, oba mbuzza bingi? Si bingi mwami Twaha, owa bodaboda yena obanga omuntu yena bwe baba bakukwata nga bakutwala ku poliisi oba ekidduka kyo bakitwala ku poliisi nga bodaboda mwegwa mu bidduka, bakugamba nti eno pikiyo oba morokayo tugitwalawa ku poliisi. Let's say for example bakugamba tugitwala ku poliisi, kankolese y'Entebbe wenkolera. Tulina police stations nyingi and posts mu Entebbe, bakugamba nti tugitwala abayita babiri, tugitwala Kisubi ku poliisi, tugitwala Mpala, tugitwala Nakawuka oba Entebbe ku main station. Then ne bakubuulira nti tugikute
lwa kafyu lwa butabeera na oba helmet oba driving permit oba kyonna kye bagikwatidde bakikubuulira then ne bakugamba bwe zibanga saawa za kiro bakugamba tugitutte ku makya jangu ku poliisi bw'ojja ku poliisi piki yo ogisangawo bw'omala ogisangawo ne bakugamba nti yakoze omusango guno ne guno buli musango tuli kubasangibwa nga bavuga bakusanze ovuga mu curfew time abakukutte bajja kugamba omusango gwe bakukwatidde then ne fine ekola ki bwe waba nga waliwo ekikolebwa nti bakuwadde fine bakwishuinga ne receipt EPS ne bagikuwa n'ogenda mu banka n'osasula okusinziira ku tteeka kiri omenye because buli tteeka lirina ki then bw'omala okusasula n'okomawo ne bakuwa piki yo n'okola ki some other times osanga omuntu bamukutte ne piki naye nga bw'oba ojja kujja okukima piki yo ku makya bakugamba jangu n'ebikola ki n'ebijogerako olina endagaano yaayo abantu abasinga abavubuka abasinga actually piki ze bavuga tebalina kaadi zaazo ziri ku looni okitegeera naye balina endagaano zaabwe balina ebizogerako okulaga nti oli ku looni yes ogivuga looni olina ekiwandiiko oli nanyini eyakuwa looni ekiwandiiko kyeyakuwa okulaga nti eno piki yani iyo so waliwo boosanga nga waliwo n'epiki endala zosanga nga mubadde muzinoonya nga nzibe okitegeera azze ogenda okukebera ng'enamba yaayo agiwunzise bwati okitegeera ne bwobanga kamera zino eziri ku nguudo tezisobola kugikola ki kugisoma so bwemusanga ng'avuga saawa 8-9 gwa kiro ekisooka enamba ewunzise bweti waliwo boosanga ng'enamba yagiyunga ng'eri UFL n'ogenda okusanga eno nkadde UFL nkadde then zino eza figures 16 something if mpya n'osanga nga kayungiddwa katawo n'oteekawo ki ka question mark n'omugamba okegenda encoleete ki ebipapula ebijogerako oyo bw'asangibwa ng'eyo piki yagiba ze zimu ku piki z'olaba ku poliisi talikomawo because first of all talina bijogerako ate oluusi asanga nti newe yagijja amanyi ki we yagijja amanyi eno piki yatomera omuntu oluusi n'emutta baludde nga baginoonya then enamba eri n'agijjako n'asaako kano ak'okugetaageta so bw'omugamba nti jangu enkya ng'amanyi waliwo omuntu gwe yatomera natta ne bamunoonya tagenda kukola ki obviously tagenda kulabika ekyokubiri waliwo osanga nga ne piki yes yagiba bubi talina kiwandiiko kyonna ekigikwatako so mugamba jangu n'ebiwandiiko okime piki yo so ze piki ezisinga zolaba ku poliisi n'olowooza nti poliisi ekutte piki z'abantu teyagala zibawa no tetirina kyetuzeetaaza ekyamaanyi ekiri awo but ezisinga zolaba awo ziba zakolanga emisango ne zidduka yongera oyogere ku kigambo ky'okuteekako ssente abasinga basaba ssente data ssente bwe ziti bagenda okumaliriza nga ssente oluusi zimubuza oli ssente zirina kubeera mmeka nga bwe nkugambye okuleeta ssente si kugamba nti leeta ssente zino leeta ssente zino nga bwe nkugambye okusinziira bw'ogenda mu bana aba traffic bajja kukulambulwa bulungi omenye etteeka lino ne luno ne luno nyinza obutaga kumenyera nti bw'omenya lino osasula zino bw'omenya lino osasula zino but most of the ku fines ezikolebwa kyenjagala okutegeera waliwo ssente zirina okutwalibwa ku poliisi oba ssente ziba za banka ku poliisi kyogenda okugjayo kwe kugjayo receipt gy'osasulirako gy'otwala mu banka okitegeera ku poliisi kasita bakusaba ssente no bakuissuinze kagunda akapapula ne bakugamba twala kano mu banka okole ki nga kaliko n'omuwendo gwa ssente z'olina okusasulawa mu banka teri ssente zonna ezisasulwa ku poliisi n'emisango emirala bw'oba nga oyagala zisasula ku poliisi gamba oyo omupoliisi gw'ogenda okuziweereza akuwa erisiiti yazo
ekitegeeza bano bonna bansabye ssente ku poliisi ziba zigenda mu mikono mirala. That is wrong and it is not acceptable. Buli bantu wonna wosasula kati gwe ku NBS wano omuntu bw'ajanga aleese ekirango asasula nzali asasula gwe ali ku mpewo agenda mu finance accounts bigwere eri sibimanyi nako gwomanyi oyinza n'obutamanyi ekirango kya sente meka oyinza kubanga tokimanyi naye gwakikuba wano bwemusindika eri mu accounts ne bamuwa receipt asasula bamuwa bill n'asasula then yenajja wano okukuba ki ekirango ki. Likewise otwala eri mu bank sente zonna ezisasulwa ku poliisi zigenda mu bank omala osasula mu bank you come with your bank slip you have paid then ne bakuwa ki epiki as simple as that. Sente ki ezisobola okugenda ku poliisi nezifunibwa receipt kubanga twagala okutandika okukuba ebituli nti ne receipt eyinza okumpeebwa ku poliisi nti receipt yino naye ebanfu oba ebankyamu kasita kibeera nti ku musango gundi njagala kutegeera nkugambye gwe tasking omupoliisi yeno mugambe sente zino zengenda okukuwa mpa receipt yazo then olabe receipt wanagijja ekyo kyekikulaga nti teri sente zisasulibwa kuki ku poliisi bweoba ozisasudde nga gwe oba okimanyi nti singa okwatibwa gwe azisasudde ne gwoziwadde mwena muba muki mu nsobi ate eteeka bweba lyakubaluma libaluma mwembi. Njagala nnyo ebiseera ebisinga bwe tutuula wano tugenda okuvaawo ng'abantu baffe bayize number plate gyentadde ku piki eyange okugikwatako nengikyusaamu katono bwendi menyerawo etteeka onvunaanira wange wa poliisi kubanga ogenze n'okyogerako naye ate biwulira eyo yakutte simanyi yakyusa enumber plate simanyi yagiwunzika atya yange epiki yange number plate yange kakati gwe wa poliisi oŋŋamba otya nti tolina gikola bwoti menya tteeka ki era nvunaanibwa ntya epiki yo ne number plate yo naye mu ggwanga mwotambulira mulimu amateeka agakutwala agakulambika nti n'epiki yo bw'oba ogifunye actually katutandikire wano epiki bw'ogigula number plate ogijjawa mu government kati ekyo kiba kitegeeza nti ne government yeyina olukusa okukulambika obutya lwaki togikwata n'ogiteeka ku side bw'eba epiki yo ne number plate yo olina okugiteeka mu maaso n'emabega for those number plates ezijja nga ziri bbiri then waliwo number plates ziri ez'emabega osanga piki eyina enamba ki ebyemabega ebiri wasanga nga piki eyina enamba plate kati lwaki mwayingizaamu number plate eyokubiri yinga mu motoka si kidduka kiri kukuba ne bwokolesa common sense bwe tuba nga tuli kukuba olaba cameras ziri ku nguudo oba katugambe ni muserikale wa traffic ndi kukubo manjagala nkulengere ntegeere enamba ejja eri mu kujja bwe misinga chance ey'okulaba enamba ng'oli mu kujja bw'oba ompiseewo ngikole ki ngirabe ng'oyiseewo okitegeera sigamba nti okolese chance yakugamba nti otomere omuntu then enamba ogambe nti eno nja kugibika bwe mbayitako bwenti aba traffic then baba tebakyanfuna lwakuba enamba eri mu maaso so kamera zino zituyamba nti bwe tuba nga tukwagala ne bu confusing anota omanyi bayize bano abakozi abamenyi b'amateeka balina obukole bwabwe bwe bakolesa ayinza okujja nga atambulira ku moroka ng'aziyiza zino kamera ze ziri wali mu maaso okusoma namba plate ye from the front view okitegeera najja nga ali mabega wa taxi esoma namba plate ya motoka yes kati egenda okudetecting owa border yenga yekiise wano ku taxi agijirako bwati
nga gundi emukoleranga cover emoroka emukoleranga cover okitegere nowa traffic ngaali mu maaso aweesa abantu babiri oba basatu naye ajira amabega wa taxi araba owa traffic ayimiriza ki ayimiriza moroka wali so ye nagigira wano ogenda okulaba bwatu nga koze eki kati ekimugenda mukikola mutya anti kasita buli abasinga bw'oba olaba most stations actually most places aba boda boda bagenze nga tukwatagana nabo like yesterday tubaddeyo ne meeting n'aba boda boda in my place Nachogo in Interior Municipality Division A n'abadde ne chairman LC3 chairperson LC3 Muchara n'embeera ne chairman wa boda boda wa Division A Mwami Costa nampitira aba boda boda stage yona eyo Nachogo area netubeera ne area councillors ne chairperson LC1 ow'ekitundu ekyo ensonga ki kumanyagana bonna twabadde ne general meeting kumanyagana bonna so that abantu abakolera ku stage eri mu LC eyo yona babeere nga ababoda bonna bakola ki bemanyi nga naffe security tubamanyi n'obukulembeze bwabwe obwo batwala obwa boda boda okuva ku stage ka stage kana akatono nga akali wano ku media plaza wansi neya ku Kobiro neyawa zibeere nga mukola ki nga mwemanyi then n'abakulembeze baabwe councillors and whatever kutuuka ku level gye twakikoleddeko ya LC3 ku division babeere nga bemanyi nga bawandiikibwa balina record. Then some other places have gone an extra mile to making sure nti babaweereza these reflector jackets nga ziriko numbers nga bw'omulaba nti eri 10110 eba number eri gazetted mu mateeka gaabwe ng'aba boda boda ya stage gundi so bw'olaba okutandika 10 up to 101 1010 10 whatever up to wezikoma omanya nti eno enamba etandika na 10 ya Nakiwogo stage eno 20 ya Nakawuka ate nga kyateeka bwe babaweereza those reflector jackets ezibaranga buli wa boda bw'olaba 101 omanya ne mugenda ne muconsultinga mu records zaabwe yanyakudde akasimu k'omuntu oba yakoze bubi client ne bacrashinga this person comes with a complaint at police. You call the leadership nobabuuza njagala number 101 administration ya boda boda ku division. That's how far we are going. Chairperson agenda ku gundi ku stage nagamba go tugende. That's why you see we are laboring so much as actually all community liaison officers yona gye bali we are working so hard to make sure that tuyingira tunyweza enkolagana ne boda borders administration yaabwe nabo nga bonga abantu so that bategeere nti tuli bantu and we are ready to work for them nabo bamanye nti they need to work with us because there are incidents owa boda agamba mbadde nvuga omuntu epiki yange bakoze eki bagitutte ne bajinzibako badde basajja babiri obviously they will come to us tukolese cameras. That's why mbadde nkugamba kino ekintu kya number plates okuziwunzika oba obutaziwunzika bwe kiba kyakukosa nabo kibakosa at their own time because bwe bakubako boda boda katugambe bakubye chloroform oba bamukubye akayondo good mukama n'ayamba ne batafa eyo boda boda we shall track it using our cameras tubenga tugirondoora weetambulidde ne kamera n'ekifo kyesembyeyo okubeeramu newe yatandikidde kati gwe wa boda boda bw'osanga nga enamba yo wagiwunzika nga kamera zaffe tezisobola kugisoma bulungi bw'ojja nga bakubyeko piki yo that means you will be in the losing end tojja kufunamu so it is two way kituyamba ffe okumonitoringa security then nekiyamba ababoda themselves nabo okubanga in case of anything nga bayambibwa mangu mangu
okitegeera ndowooza njagala tugende tumulemu katono atulaba tuli mu program Omukeeze ku Nsonga katugende tumulemu tukomewo tutunuulira mbeera eriwo n'amateeka obumenyi bw'amateeka obuyinza okubeera nga butulemesa okweyagalira mu mwaka guno mu kiseera kino nga omuggalo guvuddewo. Eno ye Salam TV. Upgrade your GoTV subscription and get upgraded to the next higher package. Upgrade from GoTV Plus to GoTV Max and let's upgrade you to GoTV Super. GoTV Uganda. Love it. GoTV Uganda is regulated by UCC. Welcome to Master Industries, your ultimate top center for all your construction needs. With a top-of-class semi-automated machinery, the first of its kind in East and Central Africa, we bring you quality construction materials that are strong, durable, and long-lasting to stand the tests and trials of time. Tested in a fully fledged laboratory, we make pavers of different kinds, culverts, blocks, slabs, balustrades, fencing poles, louvers, machine cups, honeycombs, and many more. Find us at Namanfe after Mogas petrol station or call the numbers below for details. Okumala ebbanga ddene kati House of Zaka and Waqf Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kuŋŋaanya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa, abakadde abateesobola, bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu, okuweerera bamulekwa, okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyitibwa wakufu. Buli muntu yenna atola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza. Osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 0706 55 19 oba n'ojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Prot Mwenda, Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School. House of Zaka and Waqf Uganda, ku lw'okutoola zaka mu maali yo. Eno ye Salam TV.
Omulabi waffe nkwanizira nkulisaayo ku mulamu webalakubira nti okyatwegaseeko tugenda mu maaso mu program Omukeeze ku Nsonga. Tulina munnaffe Mwebembezi Gilbert Kags, Assistant Superior Police, era nga gwe tulina tutunuulira Uganda ng'ogigyeko Omugalo eyinza kutambula etya. Gye ntandikidde njagadde nsooke ntegeere abaana abavubuka bano pikipiki ze baatwala bayinza kuzifuna batya, bayinza kuzijjayo batya. Kaki njagala okubuuza nga tuva ku nsonga eno kuba njagala kutwala ku nsonga ndala. Be baakwatira piki nga zitambula ekiro, tukitwale kuba bwe kityo. Pikipiki ezaali zitambula ekiro ze baakwata abantu nga zaabalemerayo naye nga balina ebiwandiiko bituufu, tebaakola accident, tebalina musango mulala okujjako okuvugibwa ekiro nga bakyatidde ogenda zikima ku poliisi basobola ozikimayo kuba kati Omugalo gwavuddewo. Actually sisuubira nti waliyo n'omuntu abeera n'epiki ng'eri ku poliisi ng'alina ebiwandiiko byayo ng'eyo epiki emukolera omulimu, emukolera emirimu gye, kumutambuza business, then n'agirekayo for more than 2-3 days ng'alina ebiwandiiko byayo. I don't think so. But bwe wabanga waliwo abali mu situation like that, bwe wabanga waliwo abali mu situation like that, ndowooza batono nnyo, but bw'aba alina ebiwandiiko byayo asobola okugenda. Tuli bantu, we are all human beings. Asobola okugenda ku police epiki ye weeri n'ayogera n'abaliyo ne bamuwa epiki ye. Sometime back ojjukira waliwo president wagamba nti bwe bakwatira epiki bonna mukole ki, ate ne bazibawa ne bakola ki, ne bazitwala. Naye okuzibawa baziweereza abo abalina ki ebiwandiiko byabwe, I mean ebiwandiiko byazo nga bayiwa ebiri. Yes, ng'okakasa nti because bwemba nakukuta ekiro ng'olina epiki oli mu kugivuga, nyinza obutakumakinga face kukuba ekifaananyi kukyataakinga ku piki yo manye nti gwe yaza akoze eki, gwe yabadde agivuga. Bwe nenkoleka n'ogenda ewaka epiki nengitwala ku poliisi. Kati ku makya bwe yabanga bakutte epiki 10, memore y'omuntu teringa these cameras nti ejja kubanga ekwata ekifaananyi nti kino kya piki eno, kino kya piki eno. Then when you come back in the morning nkugambe nti gwe ekifaananyi kyo kiri ku piki eri. So you have to come with proper identification documents ezikakasa nti eno piki yono yiye, so that obeere sure nti, because at the end of the day kijja kujja kunze eyakuta epiki nti jo wanzigyeko epiki ekiro, then ku makya n'ogigabira omuntu ki omulala mba ngenda gijjawo. Mwebembezi njagala kukugyayo kutwale ku nsonga ati olwaliro Omugalo baguggyewo ku bifo ebisanyukirwamu naye nga obulwadde bukyaliwo bwa COVID. Era bukyaliwo. Abantu bagenda kukola batya? Poliisi egenda kusigala ng'egenda mu bifo awali abantu bane bakwate abantu abatambula. Juzi nali ntambula eyo ewaffe nendaba abapoliisi nga basazeeko buli ajja nga tayambadde masiki nga bamugoba nga bamukwata nga bagenda baali basibye road block, tebakkiriza muntu kuyitawo nga tayambadde masiki. Baali basirikale baali basatu ba poliisi. Kati kyenjaga okutegeera abantu abagenda mu bifo ebikuŋŋaanyirwamu naye munaatuukayo mugenda kukola kibayita okucunya abantu. Era sikucunya nga bw'okiyita. Era mulimu gwa poliisi okumakinga sure nti abantu bali safe n'ebintu byabwe, okitegeera. It is one of our functions etuweebwa ssemateeka okumakinga sure nti abantu n'ebintu byabwe bali safe. Kati bw'ojja ku kino ekya COVID, I think emyaka 2 gye tumaze mu COVID, okujjako ng'omuntu naye ayina ekimubulako obanga simanyi mbeera kijabaamu, but omanyi bwe twali mu lockdown eyasooka
abantu abamu barowooza mu wave yasooka bali bagamba covid oyo taliyo bino bya biki poliisi biki okitegeera government yakyayo ina kyekukusa yes bwe twatuukira mu yagakuyisaawo gundi wave eyokubiri I think almost everybody got touched twafiirwa baganda baffe ne tufiirwa relatives ng'osanga nga buli muntu ayina gwe yafiirwa okitegeera amukwatako ennyo bw'aba si wa Ruganda naye nga mukwano gwe so at that point abantu fena abantu ne baddamu ki empisa but omanyi like I don't know whether it is a Ugandan thing okwerabira mangu I don't really know but Ugandan we forget so fast and so easily kati kebaguddewo people have relaxed their masks okujjako nga ajja mu kifo nga kino ekyovunaanyizibwa ng'amanyi nti tebagenda kunzikiriza kuyingira mu ddwaliro eryo oba mu ssomero oba mu shopping mall oba mu supermarkets naye ebisigadde basangawo bali mu byabwe but I think at the end of the day the government has done what it takes to make sure that buli muntu yena ali sensitized enough okumanya nti actually buli omu okumanya obuvunaanyizibwa bwe okusinziira ku kino ekirwadde bwe kikoze eki bwe kiri kati ekyamaanyi actually n'omugalo guno baguteeka gwaliwo okumakinga sure nti buli omu ategeere buno obulwadde bukwata butya osobola obwewala otya bw'abanga bukukutte then what can you do for the 2 years we have spent it is time good enough okumakinga sure nti buli omu yayize era ategedde ekyokukola nga teyeetaaga kusindiikirizibwa si ekyo naye ate tetujja kusa mukono at some point in time we have to make sure nga things like this nga bwe tuli wano kati I'm doing that okumakinga sure nti abantu bamanye nti masks zikyayetaagibwa sanitizing now and again social distancing byonna bikyali paramount bwe tuba nga bakusigala nga tuli balamu okitegeera kati night economy is open amabaara clubs gardens hotels whatever byonna ebyokusanyukirwamu mwenga kiki kyemusuubira ng'abantu babatadde bwe bati we expected actually we expect bino ebya bulijjo ebyabatamivu ebyabantu you know what that life at night comes with the excitement eddaru n'ebintu ebirala but we call upon all people abagenda okusanyuka bamanye nti we tuvudde mu myaka ebiri we are not tubadde mu lockdown for 2 years netufiirwa sente netufiirwa emirimu so to making sure nti to living a responsible lives tetugetinga so excited okufiirwa ki obulamu katonda atuyambye netuva mu these waves ezibadde enkambwe ennyo as we are going forward I think our bodies are growing zigenda nga zigenda immunity vaccines weziri let people go bafune ki vaccines nekirala kati ziri in print to the extent that some other people bali mu kubagayirira mugende mufune ne booster dose okitegeera lulinga zaali zakulwanira nga kugamba nti basooka kugema essential workers kati anybody can access them kati ndowooza kyandibadde kyakugamba nti buli omu yenna asobola okwaccessinga forum ng'eno oba ku mikolo oba embaga nyimbe mu clubs and whatever abakulembeze ku buli mutendera let us endeavor to sensitize our people n'okubagamba nti tebassa mukono mu kye bakola olowooza si kyekiseera poliisi webeera nga ewa olukusa omuntu okutegeka ekivvulu okumeka sure nti abantu abanajja mu kivvulu bajja kujja nga bayambadde masiki ndowooza bwekirina okubeera because the other day you saw the minister of health ng'ali mu kugamba
abantu nti however much economy egenda okubanga ekoze eki eggulwawo ey'ekiro especially ab'amabaala n'ab'amaclubs mu making sure nti at least mu maintaining social distance. Then masks, I don't know whether it will be possible, but it can be an individual responsibility because bw'olwala gwe ng'omuntu kyaffectinga gwe abalala bayinza obutakikola, but you as an individual it should be an individual responsibility. Olaba bino ebintu issues era zetukola then nemugamba kasita buli omu ali mu kukikola, kasita tweteekamu omutima ogugamba nti kakitandike nange, let it start with me. Ogenda okulaba nga n'omuntu omulala akikola ki akikola, n'omulala ng'akikola ki ng'akikola, muwera 2 3 4 5 10 n'olaba nga it becomes what nga buli omu agenda akigoberera. So let us fengaffe abamanyi nti we still value our lives, obulamu bwaffe tubwetaaga n'abantu be tubeera nabo tulina obbalabire. Kati mwami twa olina abaana simanyi oba olina omukyalo oba abakyala, but you love those people. Kati kikuyamba ki okugenda ogenda mu bbaala ogenze mu biduula n'olekawo maskiyo just because of a bottle of beer or a soda, n'olekawo maskiyo, then obulamu bwo n'ovaayo you have contracted nebugula ecupa y'olimu. Yes, you have contracted the virus, then n'otuuka waka n'abaana n'obasiiga ebyembi, you die, and then your family essuubi ly'obadde ogiwadde nerikoma, and then they start to suffer. Will you rest in peace? Of course, obulamu okubugaba ku cupa ya soda. Will you rest in peace for heaven's sake? Nze nansabye nti tubeere bavunaanyizibwa, then olunaku bwe lutuuka nga Katonda akuyise akutwale nga it is really inevitable olina okugenda. Njagala ntunuulire olubalama lw'ennyanja Nalubaale nga bwe lugenda bwe luti paka Ntebe n'okusukkawo beaches nyingi ez'enjawulo. Mwe nga batwala ebimu ku bifo ebyo weekend eno temwafuna kubanga baali tebannabakuta bulungi, kati weekend ejja leero lwakuna enkya okutandika n'enkya beaches ezo zonna zigenda kujjula abantu. Ekyo kyo kiri wano mu Uganda nga bwe kiri ne mu nsi endala paka Dubai. Beaches zijjula weekend. Mulina nteekateeka ki ku bantu bano? Poliisi egenda kukola ki? Njagala omuntu ava eri ewaffe Mayuge Jinja omwo mwonna mu Mukono ng'agala okgenda ku beach Entebbe amanye nti gye ngenda ku beach enteekateeka eri bweti. We have for actually mu COVID eno we have had several meetings, several security meetings with the owners and managers and beaches. Actually the security responsible persons for those beaches, hotels, bars, and all those happening places. Not once, not twice. On what should be done? On what we expect. On what we expect from them, from the security. We have always talked to them, and good enough we have been cooperating very well. Nga tubasomesa okutandikira ku terrorism, COVID-19 n'ebintu byonna ebibaawo nga byetaagisa. Kati for specifically for COVID nabo bonna bamanyi ekyokukola okumakinga sure nti those places emphasizing social distancing. Okitegeera okumakinga sure nti emphasizing social distancing. Then ekyokubiri okumakinga sure nti balina very many sanitation stations ez'okunaaba amazzi ne sabbuuni tanks, several of them, so that omuntu ne bwabanga omanyi sometimes
omuntu ayinza okulemerwa okukola ekintu just because accessibility tekoze eki teriwo. Oli ku tebe eno olina gw'obuuzizaawo ne mubongako, but you feel like sanitizing, you feel like washing your hands. But ogenda okutunula ku tebe esatu eziri awo tewali washing point, okitegeera. So we have told them and we still tujja kweyongera okukola ki okubabuulira bateekewo enough sanitation stations. These small cans, small jerrycans eziriko amazzi ne sabuni. Sometimes they use obutabeera that affordable, but water and soap. Let us have a lot of several washing points. Abantu banaabe engalo nono ali ku table ng'amaze okulya ekyenyanja kye afiiringe so akitwale nti kiri so easy ng'alaba wali washing point agiraba wali okitegeera okuzongeramu zibeerenga nyingi so that someone doesn't find a reason ey'okugamba nti kasita siraba weenaabira kambiveeko. Oyogedde ku kya terrorism naye nga sinaba kigendako mwe ng'abakulembeze mu poliisi ey'Entebbe. Are you in touch with the Entebbe International Airport? I can assure you Entebbe nga bw'ogimanyi it is one of the places z'otatwala so lightly. It has an international airport of the country, a state house, actually the biggest happening places in the country. The way agara the best beaches, Entebbe. Genda Wariku Express, oba ku Entebbe Road, on a Saturday morning, orabe Subaru Serengeti waffe. Abava Nigeria. Ne Nansana. Serengeti waffe. So all that put together kituteeka ku alertness ey'amaanyi. We work in partnership very well with the ku bantu ba airport. Very well. But of course we have a lot of tulinayo abantu bangi. Entebbe ejjudde a lot of different people in security. Bonna b'osanga ne b'omanyi abali mu uniform n'abatali. Okitegeera? Bangi nnyo. Oba ku airport, oba ku state house, oba ku different security centers eziriyo, we are all working together like this. Waliwo measures eziteekebwawo empya ezirabika nga zigenda kuyambako mu kiseera ekyo oba mugenda kusigala nga mugaa nti buli kuyita wano Entebbe olina kubeera bwoti nga bwe kibadde? Measures empya oba nga ziriwa, but what is omanyi policing nayo nga bw'ogiraba egenda na bigenda, okitegeera nagwo gulinga mulembe. Kino bwe mukivaako nga tugenda n'ekirala? No, sigamba nti tugenda n'ekirala, ffe tugenda nga tugenda n'omulembe nti in a situation in a point that ekiba kizeewo mubeera ahead of it. You plan ahead. If it was Christmas, then for us tuli mu Easter. Okitegeera? Tuvudde mu Christmas kati abaana bali mu kudda mu masomero, but we are planning for what? For Easter. That's how far we are ahead in terms of policing. Ndowooza nfunye bulungi. Kutegedde bulungi. Kati bino wogambira nti simanyi kati bagenda okugulawo okugamba nti mugenda kugulawo, how are you going to do that? That was planned much earlier. So we are kati fe nga security tuli mu Easter kati. Kyenkutegeeza. Nga tumaliriza ogenze n'okukona ku ka terrorism. Ntunuulidde Entebbe nga face ya Uganda. Kubanga omuntu yenna okujja olaga nti ekisaawe bakiwambye. Kitegeeza nti eggwanga oliwambye. Ekisaawe bakikoze bwe bati. Kakati ogenze n'oyogera ku kya bomu. Bomu zikyaliyo.
era tusigale nga tukyatunuulira bom tuli ku mwaka mupya eby'omwaka guli tusigale nga tukyabitunuulira bakyaliyo bano mukyabatunuulira nga tumaliriza kati ekintu kye bayita terrorism kiyinza okutwala n'emyaka nga 10 nga nze naawe tetukyaliwo when someone is planning for us ng'ali wano yetegeka nga n'omwana tanaba kuzaalibwa yalikola ekintu ekyo yalikola obulumbaganyo obwo naye tanaba kuzaalibwa okwo si kusigala nga mutiisa bantu actually ekyo ndaba nga bakivaako no sikutiisa bantu that is telling you the reality of what it is tetulina kivaako tubeere ku ekyo mwami twanze kankube amazima bw'osanga omuntu akugamba nti tukiveeko oyo oyinza okusanga ye mutuju ng'ayagala nti ayagala nti abantu bakiveeko then afune omuwaatu omwayitira but that does not mean to say that abantu babeere nga bali ku that panic tension intelligence people are on ground doing their work to give us information as to where we should put our strength. We are also on ground making sure nti good enough we used forums nga zino Salam TV mwatuweerezanga nga bwe mukyali mu kukola buli kimu okutuwa airtime making sure nti abantu tubategeeza ki kye balina kukola in terms of kubeera ku bwerinde. I think at this point in time buli omu amanyi how they should be alert, how they should be vigilant, how they should be observant, nga buli omu amanyi nti bwemba ndabye ekintu kitereke nga kino ebyo byonna ebyokukola tubabuulira and we are not getting tired okwongera okukola ki okubanga every time tubiteeka mu matu gammwe so that mubeere nga muri aware nti yes kiyinza obutabanga the magnitude of the threat eyinza okubanga si yawagulu nnyo naye omuntu alina okuba amanyi olina okubanga omanyi kiki olina okukola na kiki ekikwetaaza gwe ng'omuntu mwembabazi nga tumaliriza mwebembezi yes omuntu akuba fireworks ayina okusaba ayina kuba na lukusa wakati zenyiza okuddayo eka nenjagala okubamu awo ewaka nina kusaba that's how it should be n'okusaba kuba nalabye zatandise okutulika abamenya amateeka oyinza okusanga basabye in different areas because nze mu Entebbe wentwala nga community liaison officer sinaba kuwulirayo situation tebakubye fireworks awo tebannaba bigambo ki byosembya benzoga nti bino mbadde sinaba byogera naye akadde siina byesembyayo byakukulisa abantu bonna especially abantu bange ab'Entebbe kubayisa mu time ya covid mbakulisa that lockdown period mbakulisa Christmas mbakulisa stressful period ey'okuzaayo baana ku ssomero abatanaba kubazaayo wadde embeera ekyali nzibu gye bali but they strive bazeeyo abaana kuki ku masomero because eggwanga ng'abaana tebasomye tuba tetukoze ki tetukyalina ggwanga twanzege webali kwera nti otambudde naffe mwebembezi Gilbert Kaggs assistant superintendent of police ate era akolanga division liaison officer wa Entebbe gwe tubadde naye mu program Omukeeze ku Nsonga nze twaha mukiibi mwebali kwera nti mutambula naffe olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga lwanjawulo ng'era bw'olumanyi lunaku lwakutaano mu programu yaffe Omukeeze ku Nsonga tukitandika essaawa 1:30 tuba twatudde dda nga tutunuulira tujja kuba tutunuulira ki waliwo okuwandiisa abasiraamu bannaffe abatabuliiki gwe bagaa nti kwe bagenda okukola kugenda kukolebwa kutya waliwo ebiwayo ebyenjawulo ebigaa nti bigenda mu bantu eyo okugenda mu maaso n'okutunuulira ebintu nga bwe binaabeera twagala tutunuulire Oli Kampala eyina nteekateeka ki mu bantu Kibuli eyina nteeka ki mu bantu ate ne bannaffe abatabuliiki balina nteekateeka ki mu bantu baabwe
awo tugenda okubeera nga tutambulira tuyinza okubeera ab'omukisa ne tubeera ne ba secretary general okuva mu biwayi byonna. Nze Twaha Mukiibi, program Omukeeze ku Nsonga. Mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Mweraba.